Bwetyo poliisi bwekedde okuziba amakubo gonna agayingira ekibuga Arua ng'egateekamu emmotoka byayo okulemesa pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okukiyingira ng'ali wamu n'abawagizi be. Ekkubo lyokka ly'abadde asigazza ly'eryo erimuyisa mu kabuga Onduparaka, kyokka abawagizi be b'ekyayi ne bawaguza ne bayita ku biggwa bya poliisi. Kyagulanyi atutte akabanga ng'ayogerezeganya ne poliisi emuleka ayingira ekibuga kyokka nga abapoliisi balinga amatwalo gataddemu envumbo, bw'atyo n'atandika okunoonya kyazzaako. According to the program of the Electoral Commission, I'm supposed to campaign here and in Arua City. But I have taken 4 hours to travel from Nebi to Arua because they closed all the roads. So I am asking the police officer to open for us so that we can go and campaign. If they do not open for us, we are going to walk and reach town. Bw'alabye tebamwanukula n'afuluma emmotoka n'atandika okutambuza ebigere, olwo n'abawagizi be ne bamugoberera wakati mu kusaakaanya. Bwe beeyongedde obungi ekitiridde poliisi kukuba tiyagaasi. Okukuba okwa tiyagaasi tekulobedde bawagizi be okulemerako nga bamugoberera. Buli wayise ng'ayingira ekibuga Arua nga nasisi w'omuntu yeeyongera bweyongezi. Ekiseera kituuse ng'ekkubo lifunze, abamu ne bawugabuuza okweyongerayo. Mu kibuga asoose kugenda kugula woofiisi y'ekibiina ezigenda okukola emirimu gya NUP mu Arua. Poliisi etuuse n'epondoka nga gwe badde egaana okuyingira ekibuga ate muwerekera buwerekezi. Olw'okuba mmotoka zibadde zasigadde ku kibuga kya poliisi, abasinga batambuza bigere kyokka ekyo gye bakomye okukikola nga n'omuwendo gw'abantu gye gukoma okweyongera. Abamu bamulabidde ku bizimbe waggulu. Okumala kilomita nga 7 abantu ba Arua bazidduse, olwo nga bamutwala ku ssaawa ekyesudde ekibuga ze kilomita nga 4 okuva mu kibuga Arua. Akubye olukuŋŋaana gaggado lwetabiddwako nasisi w'omuntu, kyokka newankubadde luteekeddwa wala n'ekibuga, abantu badduse ne batuukayo. Ng'ayogerako eri abantu beeno asoose kuvumirira fujjo erikoleddwa abasirikale. Told them you are joking. I told them that today I am not Kyagulanyi. Today I am not Muganda. Today I am Obini and I am a local. Oluvannyuma asabye abantu ba Arua okukimanya nti bwe banaaba tebalonze enkyukakyuka baakubonabonera ebbanga ggwanvu. I think it is okay for all these young people to have no jobs, but I'm here to give you news, my brothers and sisters. All that can change and all that is going to change. I am here to present myself to you, brothers and sisters, to ask for your permission and your endorsement and your support to become the next president of Uganda. Nga tannasimbula kwolekera disitulikiti ya Arua n'ekibuga Arua, Kyagulanyi asoose kwennyamira olw'ebyo ebyatuukawo nga 13 omwezi ogw'omunana 2018 mu kibuga Arua bwe baamutira yali dereva we Yasin Kawuma n'okulumya abalala. We came to Arua with Yasin Kawuma. We did not go back with Yasin Kawuma.
We came to Arua with many of our cars. I had a nice car called Tundra. I did not go back with it. It is still here in Arua. Yes. We came to Arua when our comrades were walking, but up to now they are paralyzed. Newankubadde olugendo okuva eNebbi okutuuka mu Arua lwa kilomita 7-8 abantu baliwa tebagadde kumulinda abatuukeko. Bavuze bodaboda ne bajja ku nsalo eyawula Arua ku Nebbi ne bamuteegerawo era agenza okutuukawo nga bo bamusooseewo dda. Awo wennyini abayizi abadde ku ssomero nga bakakkalabya emisomo beebuuziza be bani abasobola okulaba ku Kyagulanyi era abasomesa babalaze emigongo ne badduka bajje kukuba bamwete buliro. Kibadde bwekifo ne ku masomero amalala yonna gy'ayise ng'olunaku balinga abaalumyusizza. Newankubadde abadde ayisibwa mu byalo abantu bakira gye bali bamulinze era bamwaniriza wakati mu ssanyu eritagambika. Olunaku abantu b'omu Arua baalutegedde era buli w'obadde okuba maaso ng'olaba langi mmyufu era abatunda essaati, obukoofiira, obuwero bw'oku mitwe n'ebirala akasente baanogedde ddala. Kyagulanyi abadde alina okuba enkuŋŋaana mu bitundu bya Arua ebirala wabula embeera ebaddewo kinalemereddwa okukituukako. Olunaku olw'enkya okunoonya akalulu akutandika nga talaga disitulikiti y'e Malakya n'oluvannyuma akomekereze n'etterego. Nze Ronald Kitanda, BBS Telefina wano mu kibuga Arua.